Ku ssaawa 2 ez'okumakya abantu ab'enjawulo babadde bataka ku kitebe kya NRM mu kakiiko akaateekebwawo okuwulira emisango gy'okwemulugunya ku byava mu kulonda akamyufu. Zigenze okuwera ssaawa 3 ez'okumakya nga bannamateeka b'akakiiko kano bali mu nnyiriri okwolekera ekifo we bagenda okutandika okuwuliriza emisango gino. Bano beegabanyizzaamu era ne batandika okuwuliriza okwemulugunya kw'abantu bano. Omubaka omukyalo w'Embaale Miriam Muhaye y'omu ku bavunaanibwa nga kigambibwa nti ono yagulirira abalonzi nga kw'otadde n'okubba obululu. Ono y'omu ku basoose okuyitibwa era n'ategeeza nga bw'alina obujulizi bwonna obukakasa nti bamuwaayiriza. Tebalina proof nti declaration form yali altered era ndaba nti ebintu bye baleese wano mu tribunal tebiriimu makulu bya bulimba. Mu Kasambidde abadde omu ku bannamateeka baatuhirirwe Deborah Rwabwogo mwannyina wa Odrek Rwabwogo bawa muwala w'omukulembeze w'eggwanga nga yawangulwa ku ky'omubaka omukyala owa disitulikiti y'Yantonde. Ategeezezza akakiiko kano ng'abantu be baawolereza bwe babbibwa bannamagye nga n'abamu batya n'okulonda olw'okutiisatiisibwa. Bagatambuliza mu mmotoka ennamba ezimu nkweke endala tuzoogedde tuziwaddeyo gakutte ebikozesebwa mu kalulu nga naye gakutte miggo gaine mundu kati ng'ate gagaana abantu okusimba layini okulonda bano ba candidate. Polling station yange kwennyini kooti si era baagezaako okulaba nti baleeta abantu okuva awalala ne balonderawo. Mu Lyantonde Town Council mwendi ate mwe nina obuwagizi obusinga ku bantu 9 abantu 100 bokka be balonda. Baliko n'abantu abamu be balumiriza okuba emabega w'emivuyo gino. The family of Mr. Kaguta, most especially Sodo, should mind his business and doesn't come to our district to disturb us. Abasirikale, baganda ba presidenti, abantu abatategerekeka nga babateeka ku birore nga balidde ebiragaragara nga banywedde omwenge ne batandika kukuba abantu. People armed with pistols in civilian clothing. Amina Mutesi ono nga yawangula Rachel Magoola agamba nti yeewuunyizza nnyo akakiiko kano bwe kaamuyise kyokka nga yawangula n'obululu buyitirivu ku munne. Mazima matuufu endawulo nene obululu emitwalo 2 ekitundu n'obululu akasanvu tobona nga tibigemagana endawulo nene kale kiki tuliiko tusuubira nti leero akakiiko kakusala mazima. N'abantu abalala nabo bawuliriza ensonga zaabwe. Ebyava mu tebyali bituufu. Nza kaluna kawangula ate ne balangirira mulala. Bamulangirira mu tale room nga alina 38% ate nga nze ku lupapula lwe lumu lwe bakuttemu nga bamulangirako nga ndina 40%. Omuntu wakuwabira nti watiisatiisa abawagizi be kyokka nga gwe tewalina yadde omuggo nga yayina abaserikale abasoba ne mu 10 ab'emmundu ng'akulira kampeyini ye na kapiteeni Mulamba oba mutuufu oba si mutuufu kapiteeni Kenneth alina armed. Okusinzira akakiiko kano kaakuwa ensala yaako mu nnaku 7. Naye ate amateeka era gakkiriza akakiiko bwe kaagala obudde obusingakaawo okwongerayo ennaku endala nga 7 naye standard time erina ku 7 okuva omusango bwe guwuliddwa. Batubuulidde nga bwe balina bannamateeka abamala okuwulira emisango gino. Ate tusuubira nti bajja kugimaliriza nga bwe bakoze nga bwe badde bapulaninze. Enteekateeka eno yakugenda mu maaso okutuusa omwezi gw'Omwenda. Winnie Tesana Kayinja, Agafeeyo ku Spark TV.